Mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo kansubire tuli bulungi. Nze batte Media Hub nsaba tugendeyo tusubscribinge ku mukutu ogwo guli ku YouTube ate tutambule ffenna. Tugambye ye Media Hub ku YouTube nsaba tusubscribinge. Honorable Sesanga batte the great ku TikTok ne ku Facebook. Nsaba twayogedde Kalungu olw'okuba nti nno ye waffe era ne bannakalungu bangi bali kuno obubaka mbulaba n'abalala bajja mu kabookisi kange. Ensonga ya Kiruuluuta Nkerettanyi ne Francis Katabaazi eyegenda kujja mu kitundu ekiddako. Leero njagala tukwate ku Aisha Ssekindi ne Zinga Namiiro Shakira. Bano bavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalungu. Ku ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalungu. Naye tebali bokka. Kuliko ne munnakibiina kya DF yava mu Democratic Party n'agenda mu NUP, gye yava mu NUP n'agenda mu DF gwe bayita Aisha Waligo. Mbadde ngezaako okunoonyereza ku mukyala ono gwe bayita Zinga Shakira Zinga eyafuna kadi ya National Unity Platform Namiiro. Mbadde ngezaako okumunoonyereza. Mu kumunoonyereza ne nkizuula nti mu kalulu ka 2016 omukyala ono yali ku ballot. Mu 2016 yali ku ballot nga yeesimbye ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalungu. Mu 2016 abakyala abeesimbawo baali 4. Mu 2016 abeesimba ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kalungu baali 4. Abakyala abo 4 abeesimba okuvuganya waliko Aisha Ssekindi. Aisha Ssekindi yaliko bulungi nnyo. Waliko Aisha Ssekindi yaliko bulungi. Waliko Aisha Waligo Nuruyati. Aisha Ssekindi, Aisha Waligo Nuruyati. Waliko Margaret Nabagala Ntambazi. Ne kubaako ne Zinga Namiiro Shakira. Bano bonna Aisha Ssekindi yabawangula ku kadi ya National Resistance Movement n'obululu 1984. Aisha Waligo Nuruyati ku Democratic Party ku DP n'afuna obululu 16,819. Kitegeeza nti Aisha Ssekindi yasinga ku Waligo obululu just nga 20,000. Yali Margaret Nabagala Ntambazi obululu 9,357. Zinga Shakira Namiiro yali wakuna ye yasemba, yali independent n'obululu 797. Okitegedde ekintu ekyo? Kaakati ani abbye ebyange? Kaakati Aisha Ssekindi akulembedde Kalungu ne Namiiro akomyewo. Namiiro agamba Ssekindi tokiikiridde bulungi bantu ba Kalungu. Aisha Ssekindi bamuzaala eri mu ggombolola y'e Rwabenge gye nakugambye nti erimu abawagizi ba NRM mu kyalo. NRM bagyagala nnyo sayidi eyo. Era wasingayo balimi n'abalunzi. Aisha Ssekindi e Rwabenge gy'ava azze awangulayo ebbanga lyonna. Ekyokubiri, Ssekindi alina obunafu bumu. Obunafu. Mukyala waabikolwa okusinga ebigambo
ekyo kyo kye mumanyiiko ne ground kyeyogera. Naye alina obunafu obw'okuba nti mu paalamenti tateesa. Nayagadde okunoonya omuntu amubeera okumpi ayogerezeganya naye ndabe where is the problem. Ne baŋŋamba nti obuzibu olunyaanyimbe luno lulabika lukalubamukko katono, ate tayagala kwokya. Mu paalamenti Ssekindi tateesa. Ground. Ku ground abakyala sofa abaliwo abavuganya. Aisha Waligo w'amaanyi lwe yeesimbirawo mu DP yafuna obululu bungi. Namiro Zinga w'amaanyi National Unity Platform togigaya wantu wonna is a leading opposition political party. Ate nga n'abawagizi ab'enkyukakyuka omugigi ogwo ogulowooza nti we are unstoppable Zinga gwakiikiridde. Naye ate bw'otunula bw'okuba ekifaananyi ekyawamu mu kalungu abeesimbyewo Ssekindi akyabalinako enkizo. Abeesimbyewo ku ground till now, as of now, Ssekindi akyabalinako enkizo. Ssekindi bw'aba abalinako enkizo, abasajja ababiri abeesimbye ku ky'obubaka bwa paalamenti mu Kalungu East ne Kalungu West ku bwannamunigina independent okuli Ssemakula owa Ssema Properties eyeesimbye Ismail Ssemakula yeesimbye ku ssaawa mu Kalungu West ewa Ssewungu ne Francis Katabaazi Katongole baagala kozesa that power and connection Aisha Ssekindi gy'alina babeere nga ba independent si bonna. Nina ke nazudde nja kaleeta nga nkola gundi yange lettanyi n'ekiruuluuta ku bantu bano abasatu Katabaazi, Ismail Ssemakula ne Aisha Ssekindi abasatu balina ddiiru yaabwe. Nja kugireeta. Aisha Ssekindi wadde nga mu paalamenti tateesezza era ku lisiti eyafuluma teyafuna mu Greater Masaka talinaamu nti yateesa kino. Naye ate nabadde mpulirizaako rediyo nga ndi ewaffe e Kalungu nga Zinga annyonnyola ensonga ze. Naye Ssekindi Aisha nga ye minisita w'amazzi ofiisi agikozesezza bulungi, nga njogera siri muwagizi, agikozesezza bulungi. Eddongooserezo ly'amazzi lye yateeka e Bugomola kimu ku achievements ze. Mu village politics abantu abasinga abeesimba mu byalo gwe batategeera Ssekindi amasefuliya n'amasowaani yabiwa ebibiina by'abakyala n'ebyalo mu njulira ab'e Kalungu. Emmwanyi abantu okusimba kubanga Kalungu balimi. Ekyuma ky'emmwanyi kye yateeka emiwuula ekyuma ky'emmwanyi. Ebidiba by'amazzi asimye ebiwerako ng'akozesa ofiisi ye eya minisita ow'ebyamazzi. Azimbye ebiwerako. Kati negamba nti omutawaana gwokka gw'alina mu paalamenti okuteesa maneya ne mmye. Bw'obanga ogenda mukuba ku paalamenti omusabula, bw'obanga ogenda mukuba wansi ku ground zinadde okunywa. Namiro ne Aisha Waligo okwongeramu amaanyi kikulu mu nnaku zino ezisigaddeyo. Naye n'akabadi akalala ke tugenda okusemberako akabadi munoonye forces ezigenda okukuuma akalulu. In case owangudde kubanga mujjukira akalulu ka 2021 singa tegaali maanyi ga Katabaazi ne Ssewungu ekifo kya Kalungu East kyali kigenda nga Ssempijja akyagala. Kati ako mukanoonye.
nze batte Media Hub UG.